Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Omu ku ba senior presidential advisor aba Yoweri Kaguta Museveni, Mr. John Nayenda avuddeyo n'awooninga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba nti nno tatusibaako mwana we alekeraawo okugulumiza mutabani we General Muhoozi Kainerugaba kubanga tasobola kufuuka mukulembeze, tasobola kuba proper president. Nkwanirizaako nnyo oli ku UG Updates TV w'osinze okuba ng'otuwuliriza. Gw'ayagala otweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo. Abali emitala w'amayanja Qatar, Oman, Dubai, US mwenna mbanirizaako nnyo, nammwe abali ku muliraano wano e Kenya, Sudan, Congo mwenna mbanirizaako nnyo. Mwebale kwekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Kakati ng'asinziira ku mukutu ogwa NTV, Presidential Advisor ono John Nayenda avuddeyo na raisinga concern n'agamba nti nno President Yoweri Kaguta Museveni alabye nnyo kubanga alabidde ddala by'ayagala tebigenda ttuukirira. Amugambye nti ayina ekigendererwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni eky'okuyisaako ba leader abalala, ba political leaders abalala omukisa gw'okufuuka omukulembeze, nga kino akikola atya? Nga ayita mu kugulumiza General Muhoozi Kainerugaba n'omuwa ebifo by'ewaggulu n'omugulumiza. Amugambye nti nno ŋŋenda mu maaso n'okulabula, totutwala kubanga ensi yaffe mabega nnyo yali ennyikidde mu butali butuukirivu ng'era emirembe tegiriimu. So amugambye totuzzaayo mu biseera by'emabega kutabangula ggwanga lyaffe. Agambye nti nno waliwo olukwe lwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ayagala kuzzaawo mbeera eyaliwo mabega myaka 4 obuyinza bwe bwawambirwanga ku mmundu. Agambye nti nno okusinziira ku kigenda mu maaso, okusinziira ku pulaani za Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ayina pulaani naddala kweno pulojekiti gye bayita pulojekiti Muhoozi pulojekiti ey'okwata mutabani we owa CDF General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, abeere nga amusikira ku ntebe y'obukulembeze. N'agamba John agambye ekyo tekijja kuba, tekijja kuyinzika. N'agamba gwe tunulira byonna ebizze bigenda mu maaso naddala mu Parliament okwata mu Constitution ne ssemateeka awakanya omuntu okubeera nga President alina okuba nga tasukka myaka 75 okuba nga mukulembeze. N'agamba okusinziira ku Article 102 kawaayiro akabba tekaali tekakkiriza ssemateeka ono kubeera ng'akwatibwamu, nga tekakkiriza President waba asusse emyaka 75 okuba ng'akyali mu buyinza. N'agamba naye ekyo era yakolerera n'akikwatamu. Agambye nti temusobola kuba nga mutuwanira General Muhoozi Kainerugaba nga mumugulumiza. Singa abadde omuntu azze jjo twandigambye nti nno oyo asobola okuba nga ajja ku ffiga y'obukulembeze. Naye omuntu gwe tubadde tulaba ebbanga n'ebbanga tetumulabyemu busobozi bwonna wadde n'akantu n'akamu akasobola omufuula omukulembeze wa Uganda. N'agamba era Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alekeraawo okuba nga yeeyagaliza, ali ku personal interest, yeeyagaliza ebyokwegwanyiza byekka by'ayagala okuyisaawo. Ayagala kuyisaawo personal interest, alese eggwanga ligende mu maaso n'okuba nga lifootoka. Ye advisor John agamba nti ffe tulwanirira future ya maaso ey'eggwanga era tetugenda kulekeraawo paka ng'eggwanga linunuddwa mikono gy'omuwambi. Agambye nti eky'okugulumiza mutabani we General Muhoozi Kainerugaba okufuuka omukulembeze w'eggwanga tekyandibadde kibi singa yazze eggulu titwakamulaba, naye ebbanga lyonna tuzze tumulaba ng'ojja omubbirira omuwa ebifo ebinene ng'era ekigendererwa oli mu kkuza Muhoozi pulojekiti General Muhoozi Kainerugaba. Kaakati agambye waati nti Muhoozi yennyini singa yali ayagala okujja ku bukulembeze naye okumanya ennyini yali teyeerabamu
potential ya kubeera mukulembeze wa ggwanga kiyaba awanduka mu lukalala lw'okwesimbawo mu kalulu ka 2026. Singa yali ayagala kubeera mukulembeze yandisigaddeyo kuba teri yamuyita, yavaayo yekka ne yeesimbawo n'akola kampeyini abantu ne bamwagala. Yakola kampeyini mu kibiina kye ekya PLU, abantu ne bamugoberera ne bamwagala nga bamuwagira. N'amala n'avaayo ye kennyini n'alangirira nti tagenda kusobola kwesimbawo mu kalulu ka 2026 wabula agenda kufokasinga nnyo ku bya intelligence. Kati John agamba kino kyabalaga nti tasobola kubeera ffiga ya bukulembeze era naye teyeerabamu potential yadde n'akamu. Era n'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni alekeraawo tusibako mutabani we okubanga amugulumiza okusobola okujja ku ntebe y'obukulembeze. N'agamba buli ekigenda mu maaso tukiraba era agenda mu maaso n'okuba nga amulabula. Ng'omukwano gwange ali eyampuliriza, jangu mu comment section ki ky'osuubira ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuba ng'alina enteekateeka ezireeta mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba ku ntebe y'obukulembeze. Gulowooza kino bannayuganda banaakikkiriza gukkiriziganya nakyo? Gwe ndowooza eri ki? Nagambye gwe wagala otweyungako genda ali ku kigambo subscribe kikondemu ojja kuba otweyungako bulungi nnyo. Kutegeeza nti nno oli waddemu okulikinga, sharinga, commentinga. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mweraba.